basuubira n'okusuubira nti amazaalibwa ga munnaabwe John Damuli agaali gabindabinda nga Desemba 9 baali bakugaliira ka. Buli omu ku bakaawonawo yalina olunaku lwe ye kennyini lwe yali asuubira okutuukirako eka. Kakati nno mu kulamaga kuli Katumba ye yakulembera abalamazi banne ng'agenda akulula ekigaali ekiyungirire bwe baali basibye entwala y'ebintu byabwe. Waswa ye yali addiridde nga yeebinisa ebbugu omwali bulangiti zaabwe. Neddamulira n'akoobera. Okutambula nno nga bakkirira kwali kulya mungu buteesokoola. Ate nno n'olwokuba nti n'omuzira gwali mukwafu bulungi, olugendo olwo lwabagendera bukwafu. Baba nno baakavuunuka bati akatunnumba akatonotono. Olwo nno baakasejjerera essaawa 2 nti ne balengera ekintu kye baali batasuubidde. Anti mu bbanga nga lya yaadi 10 eri mu maaso balengera ekyensuti ky'ennyonyi nga kyebunguluddwa emigugu egyali gisaasaanidde mu kibangirizi kyonna ekyali kyetooloddewo. Wamma ggwe emmeeme n'ekuba ejjebe. Baaweta ku nkokola okutuuka wali ne bagwa ku migugu giri ekiyiifuyiifu ne bagitaganjula bejjiremu ebyomugaso. Bavudde awo ate beesonsese mu kyensuti ky'ennyonyi. Mu kujaganya okutalojjeka munda baazuulamu ebyambalo ne babyezza, n'obumpwakipwaki ne babumira bugobo. Baasangamu ne twala tugende omulala mungi ow'omugaso. Baatuleza essimu y'omu nnyonyi nazo baazizuula nga zikyatudde entende mu nfo yaazo. Ng'obudde buzibye abalamuzi beewogomba mu kyensuti ne bagwa wansi bawummuleko. Katumba yayungayunga waaya ku battery ziri n'asobola okukoleeza akataala k'amasannyalaze. Ebyebikkwa by'abaali nanfaafa ate nga n'obubuto bubwegedde bulungi ddala. Wamma ggwe ekiro ekyo ne baba ng'abaasula mu ggulu.